Breaking news, Red Zone TV webale kubanga okyatugoberera waliwo wana amawulire agakamala okubanga gagwawo. Ebbaluwa eyo gyolaba ewandiikiddwa omukulu w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa lunaku lwa jjo naye ng'olunaku olwaleero lwefulumye eggwanga lwe litegedde ekituufu ekigenze maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu yawandiise ebbaluwa ng'ategeeza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba nga bw'agobeddwa okubeera ng'ava mu office ey'obwa deputy president. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba tokyali president wange, tokyali vice president wange oluvannyuma lw'okubeera nti wagaanye okukkiriza nti wali enguzi, waganya okukkiriza nti weegabira ssente ate ng'ensi yonna ekiraba ate ng'ensi yonna ekitegedde. Era ebbaluwa yiino njagala gikuyitiramu wano mu ddakiika ng'emu bbiri obeere ng'ogitegeera naye nga bwe twogerera omukulu Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ng'oggyeko ekyokuba nti yagobwa ku office y'obwa commissioner kati ne wetwogerera olwaleero agobeddwa officially okubeera nga takyali deputy president owa National Unity Platform mu Buganda kubanga yabadde deputy president. Kakati njagala kubanga mbikuwa mu bujjufu obeere ng'obitegeera bulungi nnyo, obeere ng'otegeera ensonga nga bw'etambudde. Kansoke nkusomeremu mu bbaluwa eno then nzije tubeere nga tutemaatema. Ebbaluwa yawandiikiddwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2024. Jjukira bino byonna bigenza okujja ng'ennaku z'omwezi 26 omukulu Mathias Mpuuga yagenda n'akola press conference n'ayogera ebigambo bingi ng'alinga ajereegerera. Era abantu abasinga balina engeri gye babitaputamu nga biraga alinga ajereegerera abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform okusingira ddala omukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati baali bamugoba mu office y'obwa commissioner, baali bamulagira okuzzaayo ssente n'ebintu ebirala byonna nga wabiwulira twabikuwa wano. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akeera n'awandiika ebbaluwa olunaku lw'ejjo olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 27 mwezi gwa kusatu 2024. Kino nno kiri official era oyinza okuba nga wano ku Red Zone TV w'osookedde okuba nga okiwulira. Oweekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga, Deputy President, Central Region, National Unity Platform. Omutwe, suspension from office. On the 6th day of May 2022, bino biwanvu nnyo sijja bikuyitiramu naye abadde amutegeeza nti ku lunaku ennaku z'omwezi nga 6 omwezi gwali gwa 5 2022 bwe wali okyali leader of opposition nga bwakatuula mu office eyo weekobaana ne banno ba commissioners bali abalala abasatu ab'ekibiina kya NRM ne mwegabira ssente y'omwi w'omusolo obu akawumbi kalamba n'obukadde 700 ne mugenda nga muzeegabidde bannansi ne baba nga basigadde mu kubonaabona ate nga mwe ssente mwe muziridde abantu bana mwekka 1.7 billion Ugandan shillings ssente mwazeewa era ne mukituuma service award gwe kennyini Mathias Mpuuga weewa emiliyoni 5 bali abalala ne mubawa emiliyoni 4. Mpuuga, you were personally allocated 500 million Ugandan shillings and this was an act of corruption and abuse of office. Nti kino ekyali kikolwa kya buli bwanguzi n'okukozesa obubi office yo which violated numerous laws ekimenya amateeka ag'enjawulo omuli ne section 9 article 1 of the Leadership Code Act eya 2002 which prohibits leaders from taking part in meetings at which matters of personal interest to them are to be discussed. Etteeka eryo nga likugira omuntu omukulembeze okuddaala eryo okubeera nga atuula mu meeting ezigenda okubanga bakola ebintu ebigenda okubanga bali mu kweyagaliza so si kusaavinga muntu wa wansi. Nagera maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bbaluwa eno n'ategeeza you have thus failed to provide any satisfactory explanation for engaging in this action which goes against the vision, mission and objectives of the party. Nti olemereddwa okuleeta okwennyonnyolako okumala oba okutegeerekeka okuyinza okubanga kukwatagana ne values ebigendererwa n'ebiruubirirwa by'ekibiina ekya National Unity Platform. Jjukira values ezo zize zitimbibwa era ne ku kitebe ekyo oba ogenzeeyo maaso wennyini bye bimu kubikwaniriza ne bamutegeeza. It also goes against article 5.3b and f of the party constitution which obligates party members to conduct themselves in a manner that does not bring disrepute to the name of the party. Nti akawaayiro ak'okutaano ba ne f mu kibiina ekya National Unity Platform constitution waakyo tekakkiriza mubaka oba mukulembeze mu kibiina kya NUP kubeera ng'agenda okweyisa mu mbeera etagenda kuweesa kibiina kitiibwa egenda okubanga eweebuula respect y'ekibiina bannayuganda gye babadde bakitaddemu. In accordance with articles 6.3h and 7.1e okusinziira ku buwaayiro
mukaaga katonyeze 3H ne musanvu katonyeze mu E akekibiina ekya National Unity Platform, I hereby suspend you. Nkugoba ndi wano nga nkugoba, I hereby suspend you from the position of the Deputy President of the National Unity Platform for Central Region with immediate effect. Nti ndi wano nga president w'ekibiina kino, nkugoba nganze yakulondeera, nkugoba with immediate effect. Mbagirawo tokyali Deputy President ow'ekibiina ekya National Unity Platform ow'ensonga za Central Uganda with immediate effect. Kitegeeza kino ekiragiro kikolerawo Mbagirawo era nga wetwogerera omukulu takyali Deputy President, and accordingly refer the matter to the National Executive Committee of the National Unity Platform for further processing. Nagamba era ensonga eno njongeddeyo mu kakiiko akakulembera ekibiina kino ak'okuntikko akamanyiddwa nga National Executive Committee okwongera okwetegereza ensonga eno, naye nganze President Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulonda maze okugoba ate Mbagirawo nassaako omukono Kyagulanyi Ssentamu Robert President National Unity Platform. Ebbaluwa nekwatibwa neteekebwa ku mutimbagano neweebwako buli memba ow'ekibiina ekya National Unity Platform, buli memba atuula ku lukiiko olukulu olw'okuntikko olukulembera ekibiina kino lwe bayita NEC oba National Executive Committee. Ebbaluwa yawandiikiddwa nga 27 lunaku lwajjo egabiddwa olunaku olwaleero oluvannyuma lw'omukulu Mathias Mpuuga okuvaayo n'ayogera ebigambo bingi nnyo bwe baamusaba okwennyonnyolako yaleeta ne kuba nga tekwamatiza ekibiina kino. Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'akutegeeza omukulu oyo gwe mugamba nti simwagala nze namulonda okubeera leader of opposition. Mpuuga we yali yeegatta ku kibiina ekya National Unity Platform yali tabeerangako leader of opposition, yali tabeerangako commissioner, yali tabeerangako deputy president mu kibiina kyonna, wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza nti nze namusooka okumulonda okubeera leader of opposition ekyali tekibangawo, nze nasooka okumulonda okubeera commissioner ekyali kyali tafunangako, nze nasooka okukkiriza ne mulonda abeere deputy president w'ekibiina ekya National Unity Platform. Olunaku lwajjo Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulu mu kibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu w'ataabadde kwabaddeko ow'ekitiibwa Joel Ssenyonyi, kwabaddeko chairman Nyanzi, kwabaddeko secretary general w'ekibiina kya NUP amanyiddwa nga David Sulubongoya, bagenze e Bulange ne baba nga ate bakwasaganya ensonga ez'emijoozi, baguze emijoozi egiwerera ddala miliyoni 21, naye ebigambo ebyayogeddwa bangi babitapuse eby'owekitiibwa Katikkiro mbu byabadde bijereegerera era byabadde biyina omukulu omu mu kibiina kya NUP nga kirabika yandibira Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu byabadde bimujereegerera ng'alinga agezaako okugamba nti ebintu engeri gye yabikolamu si nnambulukufu era si ntuukirivu, naye nga wetwogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okugoba okufuumuula ate Mbagirawo omuntu gwe yeerondera okubeera deputy president Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, era nga wetwogerera tukakasa bulungi nnyo nti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga ebbaluwa yamutuuse bulungi nnyo era mu butongole Mbagirawo takyali deputy president ow'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbaluwa eyo yagitaddeko omukono amugamba nze nakulonda era nze ngenda okujjawo era mmaze okuba nga nkujjawo ate Mbagirawo abasinga obungi ke batategedde with immediate effect. Wano ku Red Zone TV twagadde tukikuwe obeere nga ate okitegeera bulungi nnyo. Bamugobeddewo takyali leader of opposition wetwogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbaluwa agitaddeko omukono. Mpuuga mugobe takyali deputy president w'ekibiina kya NUP mu Buganda. Tulindiridde okulaba ani agenda okuba nga alondebwa, tugenda kuba nga tubikuwa gwe weekuumire ku mukutu guno gwa Red Zone TV, byonna ogenda kuba nga ate obimanya bulungi nnyo.